bajjo yakuvumye otaata w'abaana muleke nina n'ebisigalira bye wano nina ndawe yaze eyambalanga empale zange nazigaziya ziyita ndaweya kwegamba nina n'omugwa namusibanga olusi ku kitanda olumu ng'afuluuta muleke bambi please aba ex baffe batulaba nga twagenda webito ebibebi nina ebisigalira bye bingi nina memorize wano nina n'amalusu nina n'amalusu ge nina ebisigalira bya bajja oba obyagala muleke waba ntakola nja bireeta osholera Fangon Forest team Chimenke nagambye atya kale Polima yakunamidde abantu ngenda kumwogerako Polima mu gudu we ngenda mwogerako mu bulungi si mu bubi naye ngenda kumuyamba nga mpita mu reality okumuyambako sometimes abantu bwe bato tebalina bantu bababulira reality babatya ate babalabanga ab'ekitalo tebali si bakitalo yakola full figure abadde ayogera ku Bajjo jjukira abantu bano baali bedeetinga era kirabika Bajjo amunyinamu omwana kubanga oli amugambye nti Bajjo yakuvumye ko full figure oyo muleke oyo taata w'abaana abange alinga abadde agambye amutagenda muvuma niira talemereddwa kubanga amuyisaamu eggaali ate takomyawo n'ayambalira Prima Kadash mu bigambo bye ayogeddeko era mmwe abakazi abakyazanyisa abasajja bamwe Prima beera example yammwe kati yenna ali ku muyimo ayita mu mbeera eyakadda nyuma akola buli ekisoboka alwano zayo n'amabina gali bweru gonna gakunkumusa gatambula gayiika mama w'abaana a mother of a kid watuvuddeko eyo omuliro gukutte ekizimbe kumpi ne ofiisi za NUP wali Makerere Kavule era nga abantu babadde beebuuza omuliro naye munange tugenza okisanga mbu bizinesi ya furniture eya Apple Furnitures mbu yekutte omuliro era afiiriddwa akoze loosi ya buwumbi na buwumbi naye mwe bannange ekintu ekituuse ku Apple Furniture nga kibi mumanyi nti emaali ye yonna etotomose negowinga to zero bannange gano mawulire mabi maama ngaalabye bannange ngaalabye mwana gwe abadde azimbye akantu ke abadde azimbye ekintu kye buli kimu kiyidde kiweddewo nze bannanga nze na experiencingako omuliro ne gwokya ebintu byange ngumanyi omuliro tegulina kirungi kye guleeta bannange mawulire mabi bannange ngaalabye nti buli kimu kiyidde era kisaanyeewo ate era indeed wetunulira ku muliro talina kasigaza yadde mu mawulire ge tulinawo bw'oba okimanyi nti olina bizinensi e Makerere nga toliiyo walese edduuka liggale kuba yessimu mangu nkiddamu bw'oba omanyi olina edduuka e Makerere nga leero tewakoze leero Mande nga tewakoze wasuze mu buliri wabadde weegatta ekiro kyonna kuba yessimu emaali yo erabika ng'eweddewo omuliro gukutte Makerere gwokyezza buli kintu pisi pa pisi mefaliso mbaawo ntebe furniture era musajja wange Apple Furniture bannange simanyi nakyoliko mukama akugumye wabula tebangambye Apple Furniture eno gye mukolera entebe manju yeewayidde naye ndowooza wano maaso wali fine so njagala bategeeza nti bw'oba oyina omuntu e Makerere ayina bizinensi egwa mefaliso ngatto ngoye buli kyomanyi nga kijja abantu b'e Makerere tebasigazza maali tetunaba kumanya omuliro guvudde kuki wabula omuliro mungi omanyi omuliro gw'omugeyeena mu abasinga temugendangako na mugeyeena temumanyi kyenjogerako omuliro ogw'omugeyeena gwaka nga n'amazzi tegugazikiza Allahumma salli ekiri e Makerere awo abantu babembedde bakutte bati obeera oli awo ng'omuliro ogulaba gujja ku maaliyo gugenda kugyokya naye nga tolina kyakkola amawulire gago si malungi yadde n'akamu nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo ye mwana mulenzi Biswanka ali wano atunka n'omukyala gwe yafunisa olubuto omukyala yagamba nti Biswanka tamuwa buyambi bw'omwana wabula Biswanka avuddeyo n'ategeeza nti ye yali simweteefuteefu kuzaala mwana era n'amugamba nti nze nakugamba siri ready kubanga nzaala omwana
tigwe n'olemerako lwakuba wali oyagala kuzaala mu serebu. Tinakuwa ssente ez'okugula pills oba extra pills, ate gwe n'okola ki ssente n'ozirya. Ate kati oli wano obuzambu sirabirira mwana okiwulire. So ekitegeeza ye Biswanka yali tannabeera ready era tebaakiteesaako nti ayagala mwana. Yali yamugambirawo nti nze eby'okuzaala bane ebe naye ono Biswanka ye lwakuba omukyala ye mbu lwakuba yali awulira ayagala kuzaala mwana ne serebu ye ne yeeyitiriza n'afuna olubuto. Kaakati ye Biswanka agamba nze ebyo si bizibu byange. Tuvuddewo olunaku olwaleero bannamateeka b'ekibiina kya NUP n'abantu ab'enjawulo Well Wishers bakedde ne babiteekamu engatto besooga emagere bakebereko ku maka aga mukulembeze waabwe omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula munnange tebabaganyiza okubanga ate ne ku geeti batuukayo era tutegeezeddwako nti abamu ku bannamateeka nga bwe babadde abamu bakwatiddwa. Amawulire agakaggwawo omu ku balooya ba NUP akwatiddwa emagere olunaku olwaleero. Leero ku makya abalooya ba NUP bagenzeko emagere ewa President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Musinguzi Obini Okello Swaibu Ngobi okulaba nga balaba embeera eriyo mu maka ge biki ebigenda mu maaso. Mujjukire nti poliisi yasalako ekifo President maka ge magere wabeera era nga ne basobola okuba nga beetooloola nga tebakkiriza yadde omuntu yenna ku accessinga. So balooya baffe leero babitaddemu engatto ne bagamba nti owaayi nga balina abakulembeze abamu ku bakulembeze b'ekibiina omuli Nambeshe, Honorable Nambeshe, Muwanda Kunnyingi n'abalala bonna Council George Musisi olaba nga bagendeko ku maka ga President balabe embeera eriyo n'ebigenda mu maaso n'abamu ku balooya ba President. So bwe batuuse tebabakkiriza yadde okutuuka ku gate era nga omu ku balooya amanyikiddwa nga Kakulu Tumusiime twamaliriza nga akwatiddwa nga bamukubye bubi nnyo era embeera gy'alimu mwongere omusabira kubanga si nnungi. So omu MP bw'ati bw'annyonnyodde. Tuze mu maka ga President the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba kwabo abali munda mu nyumba omwo naye poliisi eri awo bagiteekawo permanently. Tulemeseza ate si kutulemesa kyokka ne tiimu gye tuze naye y'abalooya olw'okuba kyetuzaawo kubeera nti balina okubeera nti basayininga ku mabaluwa aga kooti n'ekirala kumanya oba munda omwo balina kyakulya ku lw'okuba baluddemu nga teri abaceekingako teri abaleeterayo ekyokulya kyokunywa embeera gye balimu tetukimanyi naye kye bakoze tebatulemeseza kuyingira kyokka bakutte omu ku balooya ne bamuggyako amasimu ge bamuyisiza bubi nnyo ne bamusuula mu kabangali y'emmotoka. Kakuru Tumusiime Council Kakuru Tumusiime era wetwogerera bakyamulina olw'okuba tulemeddeko nga twagala tutegeere waaba bamutwala ku poliisi ki tugendeyo batumanyi nti bajja kuba cooperative naye tebatuwadde cooperation yonna bwe kujja wano tujja kubeebazaamu abannamawulire. Nkubidde era ekituyambye muffe mubaddemu abadde n'essimu eya IGP n'amukubira n'abuuza ani akulembedde delegation eyo ne bamubuulira nze kennyini kamwe koogera era abamumpadde nenjogera naye ekivudde mu okwogera okwaŋŋambye nti nze sirina kinene kyakubakolera okujjako gamba ali awo omukulu w'abo abapoliisi agoberere chain of command kitegeeza akubire naye mukama we ekyo mu brief abadde adeclininze kutuyamba. Yuno omukulu Nambeshe ng'agezaako okunnyonnyola biki oba byonna ebyoyinza okuba nga ebibaddewo. Twafunyeeko ne Council Aaron Kiiza naye n'agezaako okunnyonnyola ogubadde. As you can see today, we, as the leaders and lawyers of NUP, we approached the gate and residence of Bobby Wine, where his wife, Itungo Barbara, and other people are still detained inside. We were blocked by police.
or members purporting to belong to Uganda Police, who said that we need the written formal clearance before we are able to access the residence here at Magere. This is, of course, not a legal requirement, but the whim of and abuse of authority by police. The private family should not be, we shouldn't be denied from accessing our clients, our friends, and people whose political opinions we align with. In the process of engaging them, including speaking to the IGP, led by none other than the Honorable Deputy President of NUP, who still has freedom, Nambeshe, the IGP was very ambiguous and ambivalent, and only told us that the police at the Magere should follow the chain of command in order to allow us. The Magere police resisted that. They didn't even bother to follow whatever chain of command following is about. They simply said they are not allowing us, and they have ordered us out. Not only have they blocked us from entering the residence, but they ordered us back in, and as we are trying to leave, then they arrested Comrade Kakuru Tumusime, who works with us on these matters. You know him, most of you. They roughed him up, beat him up, and for reasons we have not yet understood, because they just suddenly pounced on him and started beating him up. One of them claimed that he has probably taken a photograph of them. That is not a legal problem. We don't know why they don't want their photos taken, yet they are in a public place around a private residence of a political leader. They have refused to tell us where they are going to detain him, but they have put him on what most people call Kabangali, the police pickup truck, and they have taken him after beating him to God knows where. We'll be following up to ensure that he gets police bond and to ensure that his rights are respected, but we continue to urge police that it must stop this illegal blockade on the residence of Bobi Wine. It should release our comrade lawyer, and it should allow unqualified and unconditional access of lawyers, political leaders, friends, and family of Bobi Wine to his residence, and they allow them to go back to their private life, to their normal life, because opposing Museveni is not a crime under our laws, and having divergent political opinions, having political opinions of people who are in power is not a crime and is something to be encouraged. So there is no crime, neither Bobi Wine, no Barbara, no Kato, who has just been arrested, has committed a crime. Us, we are within our right to join the leaders, try to access the premises, and the blocking of us is a violation not only of our client's right, but also our right to practice our profession. Because now if we can't access our clients, then you're putting our trade in jeopardy as lawyers. We are going to engage everyone that matters, the Human Rights Commission, the Uganda Law Society, the police leadership, to ensure that, and courts, to ensure that this comes to an end, because it simply cannot continue. We want normalcy. Thank you very much. Ebyo munnange nga byonna bigenda mu maaso ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako nga we gatambula. Onavuddeyo nakakasa n'agamba mbu abaana abasinga obungi abali mu nkyukakyuka mbu si beerufu, era ye alina baanokoddeyo amannya n'agamentioninga. Tugende mpolampola tuwulize ki ekyagamba ye abange byayogera bituufu oba nedda. Teriyo muntu ali mu nkyukakyuka watalina bikolobero. Era kuokwata abo abantu ba NUP ne mugamba gavumenti ekole investigation ku bantu abo. Guma Lukisekka bakwatanga embuzi okuva e Nakasongola ne baziteeka mu taxi ne bazisibako obutambala ne bazisiiga lipstick paka mu Lufula Kaleerwe. Era Guma Lukisekka oba mukebedde omutwe bamukyonkyona omutwe ayina enkovu mu mutwe. Yali abbye ebiwowoolo by'enkoko n'emitima. S'emitima gy'abantu egy'enkoko. Oyo yali mubbi nga n'ebiza bikunyoola n'adduka nabyo kabibe byera bya nkoko ng'abibba. Those are the people abali mu kufayitinga President Museveni ave mu buyinza, naye nga baba Rwanda Museveni, are they smart? Kati ongamba otya Guma Lukisekka asobola okuvaayo n'alwanirira nze Rama, omuntu asobola okubba eggi ly'enkoko mu mukebero batalina obwambe mutwe bamutematema omutwe. These are the people who wants President Museveni to go. Museveni must go. Museveni must go. Omuntu asobola okera ku makya n'akwata ebibumba by'enkoko n'abiteeka mu bijaketi n'enkoko nkulu.
Ereze enkovu zalina mutwe newe atajjako kakofiira bamutematema omutwe. Bagenda wane Nakasongola ne babba embuzi ne bazisiiga lipstick ne bazambaza obukaya buno bupetiveero bw'abaana ba primary nga bwe bazisomoso zitwalawa mu Lufula. Oyo golaba bamukwatako n'ebibulangiti by'embuzi kabuuyi bino ebibulangiti bino ebibeera mu byenda ne bamukwata omukono ne bagwokya paasi talina nkovu ku mukono. Oyo golaba newala batawulira bulungi Wuma Lukisekka bamuyuwa amafuta mu matu kati oyo asobolokera ku makya n'alwanirira nze Rama. Kati wabanga Wuma Lukisekka mubbi ng'oba ebubbi bwe busibye omukisa gwe akole tauba Katonda ya musiba si Museveni. Ebyo ebikolobero bye mubaddenga mukola abantu bye bibabonyabonya tosobola kuŋŋamba nti oyo omuvubuka eyakwata amagalo n'ayingiza mu busolo bw'omukazi n'amunyiga enfuli toyo omuvubuka tasobola bonabona ne famire ye yonna. Byebyo ebikolobero bye bakola eyo ebbali ne bajja mu kamera ne bagamba nti Museveni abanyigiriza na bagamba before nga tonnagamba nti Museveni akunyigiriza. Are you smart? Chovola abakazi abakulu abasajja abakulu bali kutwenyigamu nti baprotestinga bagala Museveni agende naye nga babonaabona olw'ebibonerezo bye bakola abantu. Kati ng'oyo omuvubuka omwana ow'obuwala amugambye bambi tontuga mwana nakkiriza n'omwebakako ku kumutuga ogaseeko musiiga siriimu ate bambi n'akulaga nti mukkakkamu n'akwebaza weebala obutanzita. Omuntu ng'oyo waava lwaki ekikolimo tekikwata abaana ne bazadde be n'abajja n'abalijja. Omuntu ng'oyo webamala okufuna ebizibu nga mugamba nti gavumenti mbi kakati buli futusajja agamba nti gavumenti mbi. Tunuulira mu bikolwa by'obadde nga jjokola abantu oli seefu. Tunuulira ebikolwa by'obadde nga jjokola abantu oli seefu. Oyo Katsiyugi yali mubbi wano ng'asika amasimu nga ye muntu akwata peva n'agikuba ku mutwe nga totunuddeeyo n'ofa. Kyova olaba n'omwana owuwe agenda kukola mu visa afeere abantu era bali oliraba omwana we enkomekerera gy'alikomekereramu. Anti Katonda yakuwa obulamu obulungi n'olowooza nti oteredde. Kati n'omwana amuyigiriza kuba bulooka wa visa. Kati kyekyo famira Katonda akwata famire zammwe n'aziseetinga mu kattu. Ffe tumanyi abayiribe ba visa engeri gye bakomekereramu kuba kufa na kutugibwa. Era oliwulira nti ekyana kye kya Katsiyugi bakituze, Katsiyugi bamutuze. Abaana b'abandi be yakubanga peva ku mutwe n'abatta nabo baali baana. Era n'owuwe kyokka olaba Katonda yamusumulira ye gy'alabanga emikisa n'agenda e Dubai buli kyanga n'ekikye kitandisa okufeera visa. Byo byowulira nti ekyana kye baakituze naye ne bamutuga. Bonna baabatidde mu nnyumba, bonna mu bed space. Olw'ensonga balina ebikolobero. Oyo Katsiyugi yakuba omwana wa Meja kapeva ku mutwe n'afa. Era teyeekwasa nti Museveni amunoonya kyalina ebyamagezi ebimunoonyesa mutemu. Aliko emirambo gy'abantu e Kampala. Mwagala kyenji nga mukwata baana b'abandi tubasondedde ssente muzina. Mutuweeyo kuza amazzi tuzibawadde muli mu kuleepinga baana b'abandi. Nolaba wano muwolereza babi ono olunaggwa luno olutalo lulwo naye nga ono yagamba nti evidence aziina era nti abaana abasinga obungi mbu si beerufu mu bintu bye bakola. Abo bannokoddeyo kyemanyi nti nabo bajja kuvaayo tebajja sirika, bajja kuvaayo kwenyonyolako oba okwogera kituufu ono kyayogedde bituufu oba babasibako matu g'embuzi kubaliisango. Tuli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona wooli wonna wosinzidde. Nkugamba bugamba nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kiweetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tugikuwabula omuliro bino ebintu bazze babyogerako oluusi tuba tulowooza nti byakusaaga naye ate mwattu bimala ne bituukira. Emiriro gino bazze nga bagyogerako oluusi batugamba nti mu butale ne batugamba mu masomero ne batugamba nonno tuba tulowooza nti byakunyumisa biboozibuuzi tugenda okulaba ebintu bino bijja ne bibaawo. Kakati amawulire agaveeyo bano mu butuufu kigambibwa nti bakoze loss si birungi yadde n'akamu. Era batugamba nti bakyanoonyereza okumanya omuliro guno guvudde ku ki era gwatandise gutya era kiki kyo byonna wano eno ku Legit TV 256
sigala naffe tuva kubanga tukyalina amalule mangi nnyo ge tulina okubanga tukutuusaako olunaku lwaleero.